abanyabo ne bassebo mwasuze mutya nno mwampa assignment nene nnyo oluvannyuma lw'okuvaayo okwogera ku iPod ne okutendereza Kyagulanyi okutebuka iPod mwavaayo ne mweta ebibuuzo bingi nga mwagala clarifying ekye nayogera ne mbagamba nja kudda nziremu ebibuuzo byammwe kakati olwaleero nzize mbabuulire nzize ngenda kwongera kubawa kiki ekyo kye mwawonye Nuupu yawonye eki yawonye eki tugende mpola ngenda kugenda mpola salute President Kyagulanyi nze siri wa Nuupu ndi wa People Power ndi wa CP owa People Power fe twayawukana ndi Lukyamuzi nga wa Besigye nga fe tuli ba Bobi Wine nga tomugamba nti guno omulembe ogwaffe mulembe Mwagulanyi era njagala okubakakasa mwenna gye muli eyo gyonna nti nze siri muli wankwe sisobola kujja ne baga ndi wa Nuupu ne mbeekwekamu ate nenjira ne mbaliira munda nedda Nuupu mbaagala nnyo kibiina ffe twakitandikawo ffe twakiwagira ffe tubawagira nede kitegeeza nti nno okubawagira okutandikawo nina kubeera mu Nuupu nedda nze ndi wa CP ate ndi wa People Power nnyo era bwobanga oyagala okumanya kikyendi kwata ku Kyagulanyi tugenda kumuwagira twatandika dde okumuwagira tumunoonyeza akalulu tugenda kukakuuma paka nga bamulangiridde oyo yekka yagenda otugira Museveni mu buyinza nga bwe ngenda obbannyonnyola muwulire mwambuuza nti iPod kyekiki iPod kiggwayo bwe kiti Interparty Organization for Dialogue iPod kiggwayo nti Interparty Organization for Dialogue oba emmeeza ebibiina by'obufuzi bwe byekuŋŋaanyiza ne biteesa ne baka ensonga zembikanyako eza Sseruganda mumpuliriza naye bwe nkugamba nti bwe mmala okyogerako ne gamba nti bagita Interparty Organization for Dialogue ejjawa ssente okusobola okubeerawo ezo ezeboogerako essente eziddukanya iPod si za gavumenti si za Museveni essente eziddukanya iPod si za gavumenti ya Uganda essente eziddukanya iPod sente za Netherlands ina organization gye NIMD Netherlands Institute for Multi-Party Democracy eyo organization yeddukanya demokrasia mu Netherlands wabula eyinayo akawayi akaddukirira ebinsi eziriwo kyali wansi Low Developed Countries LDC ensi ezo ezikyali wansi mabega mu demokrasia balina akasente ke bakasukayo okutereza ebya demokrasia mu nsi ezo awo Uganda weeva nebasikiriza ne bajja ne bateeka ssente mu nsawo ne bayita ssente mu Uganda ne bagamba nti mwekuŋŋanyemu ebibiina by'obufuzi mwekolemu omulimu fe tubateekemu ssente ezijja okuddukanya eby'obufuzi mu bibiina by'obufuzi byammwe ekyo kyanjawulo ne National Consultative Forum banyawo ne basewo mwena bampuliriza iPod okubeerawo esimbulizibwa ddala kuviira ddala mu constitution y'eggwanga article 71 1C ekulaga nti nno ebibiina by'obufuzi binaalaganga binaakauntingiranga ennyingiza yaabyo n'enfulumya yaabyo ate era ne gavumenti kigikakatako okugikola ki okubinoonyezawo ebijja ssente kubanga emirimu gy'ebibiina by'obufuzi gye bikola political parties zikola mirimu gya gavumenti beba kalisoliiso ba gavumenti abatumya gavumenti ne babachekinga tibagundi mukuta abaana babeni mbakwatide bya bufuzi mubate so iPod funding wa sente zaayo ezijja Netherlands naye aba Netherlands bajja wano ne bakuba torch mu bubiina bwa Museveni bwe yali atandiseewo buna 10 obwejjowa bujema bwani ne bagamba nedda ebibiina ebyo nati tujja kubiwa ssente tulina okubaako naye omutendera kutandikira standards ne bagamba nti kale buli kibiina kya bwabufuzi ekinaafuna ssente zaabwe kirina okuba n'omukiise mu parliament ne bwabeera omu ne bwabeera omu batandikire ku abo kakati ebibiina ebiri mu parliament bye birina okutula ku mmeeza ensonga lwaki nze naliyo nga secretary general nali secretary general era nkyali secretary general wa Conservative Party ekyo Lukyamuzi kyatayagala kuwulira ndi secretary general eyalondebwa mu delegates conference wadde empagira Kyagulanyi toyina kubeera wa Nuupu okwagira Kyagulanyi nsonga ya ggwanga nsonga kati yerume eggwanga lyonna twagala Kyagulanyi afuke president waffe essente eziri mu iPod si ssente za Museveni zimuluma bulumi bali balinga bamuwa ssente ng'alyandye bano baga kati kaffe tuzeetwalire zituuke mu bibiina by'obufuzi kati toyina ngeri yonna gy'oyinza kukola tteeka n'ogamba nti ebibiina ebinaabeera nga mu iPod ate ebibiina nga kuba nti nno nga bikola ki nga bituulayo ebinaafunanga ssente za iPod bali ssente bazisindika mu bibiina ebiri mu parliament
tebazisindika mu bibiina ebitula ku iPod. Waliwo ensonga lwaki Bobi Wine tayagala kugenda mu iPod. Ensonga eyo mugikoleko. iPod emaze emyaka n'emyaka okuva lwe yagenda batandika okubeerawo mutubuliyeyo ekintu kimu bwe kiti iPod kyekoze. Tambabulyeko twakera ku makya abasajja be mulowooza nti bagezi be basinga. Bwe mulowooza nti be bagezi abasinga mu Uganda wano baatuula. Kambajjukizeko katono okuli Orara Otunu, okuli Dr. Kiza Besigye, oyo Nobert Mao nga tanaba kuwonooneka, okuli Honorable Miriam Matembe, okuli Honorable Ruzinano wa FDC, okuli Alisa Alaso wa FDC, okuli Semusu Mugobansongo wa CP, okuli Ken Lukyamzo wa CP, okuli Mayanja Kibirigo wa Jema, okuli Asmani Basali wa Jema, okuli Aisha Kabanda, ono Honorable kati wa Nupi yali mu Jema, yava mu NRM nadda mu Jema kati ali mu Nupi, which is okay and fine. Honorable Namayanja oyo wa Nupi kati ali Masaka. Honorable Mathias Nsubuga yali wa DP kati ya fire tufaako yali Secretary General. Honorable Amama Mbabazi, Honorable nga wali ono wami olamita Hippo, aba NRM balinga batano. Twatuula wansi ne tutunuulira amateeka agatufuga ag'ebyokulonda ne tukola bulungi nnyo amateeka nga bw'ofuuka chairman wa Electoral Commission etteeka ligamba nti olina obukuumi obubwo nga president si yakulonda kasita ofuuka chairman wa Electoral Commission president tasobola kukugoba. Ekyo twakikola ntino nga twagala omuntu abeera chairman wa Electoral Commission abeere n'amaanyi agasobola okulagira nti Kyagulanyi awangudde akalulu, abeere n'amaanyi agalagira nti Mugobansonga bwe yeesimbawo awangudde akalulu. Ne tugamba nti nno chairman wa Electoral Commission abeerenga ne poliisi eyiye nga omutaveeri n'aleeta bajjaati ate ne baleeta mu byakulonda ng'ekyali Kawempe. Abantu abo nga bwolaba nti parliament erina poliisi eyaayo. Yes, ne Electoral Commission esaana ebeere ne poliisi eyaayo nga babalagira nti mukole kino mukome wano temusukkawo bwe temulina okuyisa abantu. Mu biseera by'okulonda poliisi erina kuyamba abantu abatasobola kutuuka we balondera, erina kuyamba abantu kugamba kubeera erina kukuma mirembe. Naye ennaku zino ate kati abantu ffe tuyamba poliisi okukuma emirembe kubanga yo emirembe gyagirema. Mumpulira kakati kitegeeza nti nno banyabo ne bassebo iPod gavumenti yagireka nebeerawo kubanga twali twekengedde okutula mbuli obubiina obungi National Consultative Forum obutaliiwo nate bwe tutula tulina kitusobola kusalawo kubanga batusinga obungi. Waliyo ebibiina nga 10 buli kibiina bwe kireeta abantu 3 opposition mamba bwe tunajja tujja kuba batono, tujja kutuuka nga abantu baffe batono bali batusinge balina obubiina bungi nnyo buli eyo. Ne tugamba nedda Netherland negamba katuteekawo kye bayita iPod. Ekirowoozo kya iPod kirungi bwe tandika okubulya ebirungi ebiri mu iPod buli omu obyagala, naye bw'otandika okubikuba mu ttooki olabira ddala nga gavumenti yabikwata n'ebivuruga n'ekiwamba. Muntegeera n'ekiwamba iPod essente endala ezijja mu DGF gundi gavumenti yagijjawo. Tebanatandika kukola yabagoba wano nga bagamba era abagobawo kintu kimu mwe bawagira Kyagulanyi. Wano mu Uganda kasita ovuganya Museveni tosobola kubeerawo. Ekyo twagala okujjawo tosobola kubeerawo mirembe, tosobola kubeerawo nga oli ovuganya Museveni ng'oli serious. Olina kubeera nga bano abazannya kadingo alimu NRM n'alimu ebibiina byabufuzi. Njagala ontunuulire n'amaaso gange bukyanganza aliwo mbeerawo sibeeranko mu NRM sigiwagirangako ate sikyusangako kibiina. Oyo ye muntu omutuufu ne waba si wa Nuupu nga mumulaba ategeera mumuleke agenda atukiikirire kubanga bwe tunaatuuka ekiseera eky'okutunda Kyagulanyi tajja mulyamu lukwe, ajja kuba mutuufu. Toyina kumala kubeera wa NUP okutegeera kituliko, toyina kumala kubeera nti nno wasoma nnyo okutegeera kituliko. Kino ensonga buli omu oyina okitegeera. Kati bwe twakola amateeka mwambuuziza tteeka ki lyemwasooka amateeka ki ge mwakola getuva tusinzirako tugambe nti nno iPod erina amateeka amalungi ge yakola. Banyabo ne bassebo etteeka eryasookera ddala lyali tteeka ereeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda. Twaleeta ensonga ezo nga bwe muziraba nga nnungi nnyo ne tugamba nti nno nedda chairman wa Electoral Commission n'akakiiko ke
tebabeerenga wansi wa President Museveni. Bwana amalanga okulondebwa atteeka linamprotectinganga nga tosobola kumala gamugoba. Ennaku zino President Museveni bw'ayagala agamba Bugambi nti gwe sikwagala ku ntebe ku makya waayo office ng'ogiwaayo. Ekyo twkikyusa mu mateeka ge twaproposinga ne tugamba nedda chairman wa Electoral Commission etteeka lirina okugamba nti nno bwe banaamalanga okumulonda anaabanga ne security. Tomusalirengawo, tomukakenga kusalawo. Kyagulanyi bw'anaawangulanga anaamulangiriranga. Semusumugobansonga wawangula ajja kumulangiriranga. Etteeka ne tulikola bulungi tugamba Electoral Commission ebeere ne police. Police eyo nga police si eno nti mugenda mukulonda ate ne baleta jati. Nga police eyo Electoral Commission ena police eyayo nga bwolaba parliament. Parliament erina police eyayo. Nga bwolaba court erina police eyayo. Nga bwolaba Electoral Commission erina okuba ne police eyayo. Nga bwe tusindika abasirikale bagende mu kulungamya ebyokulonda ate batandika kukuba abantu na kuleetawo injustice na kuleetawo anigo bawagira. Twateese ebintu bingi sola byogera wano kubanga tulina obudde butono. Kati amamambabazi n'abalala ne bajja ne tubidiscussing ne tuwanyisa ebirowoozo. Borara Otunu, Dr. Kizza Besigye, Nobert Mao tannayonooneka, Cecilia Ogwala, Honorable Ruzindana owa FDC,